Okutandikira mu ssaza Busiro kya Jjaki emmotoka ey'omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'essaza Busujju Kasujju Kajingo byekwaso Kaberengo owookubiri ebbiddwa mu kiro ekikeesezza olwaleero okuva mu maka ge gye bamulumbye esangiddwa nga eri mu ggalagi y'e Nakwadde Bulenga we bagisudde. Abazigu bano ab'Ebijjambiya mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero balumbye amaka ga Kasujju Kajingo byekwaso Kaberengo owookubiri e Busujju ne balyoka banyaga ebintu eby'omuwendo omwabadde n'emmotoka eno eyamuweebwa Obwakabaka okukola emirimu gya Ssaabasajja Kabaka egy'Obwakasujju. Essimu zaabwe baakuulise nazo era nga babayisizaamu empi n'ensambagere wakati mu jjooga eribadde ery'amaanyi ennyo. Okusinziira ku minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki, mmotoka eno ey'Obwakasujju ekika kya Toyota Harrier namba UBK 650 ya abazigu abagibbye beefudde nti ebafuddeko ne babaako galagi we bagitereka wabula abalala olwawulidde ebirango kwe kwekubira enduulu ku poliisi nti emmotoka eyo yaterekeddwa waabwe. Tegeezeddwa nti ababbi bagenze n'emmotoka y'omwami w'essaza Kasujju baatuukidde mu ggalagi emu ng'obudde tebunnaba kulaba. Ne bategeeza nti emmotoka yaabwe bafuddeko baagala okugireka awo bajja kudda baginone era ne bagibikkako ettundubaale. Bannaffe bano bwe bawulidde ebirango eby'enjawulo nga biranga emmotoka y'Obwakabaka abaggalagi ne beekengera nti eyinza okuba nga emmotoka y'eno kwe kubikkula ettundubaale ne balaba nga yeeyo era ne bagenda ku poliisi ne bagitegeeza. Poliisi nejja emmotoka n'egizula. Twagala okwebaza abantu baffe olw'okufaayo. Twakubidde omulanga buli akwatibwako okulaba nti afaayo n'eriisa ejjogi kulaba ng'emmotoka eno esobola okuzuulibwa. Twebaza abaggalagi eyo Nakwadde e Bulenga abakoze kyetaagisa. Bo bassempappe olw'okuba babadde tebannaba kudda tebakwatiddwa mu kiseera kino. Poliisi ya Uganda tennabaako kitongole nnyo kyeyogera ku bubbi buno naye nga mu kiseera kino egamba nti ekyakola ogwayo ogw'okunoonyereza. Abatuuze bba bakedde okuŋŋaanira mu maka g'omwami w'essaza Busujju bagudde ku nsawo erimu ebyuma nga kirowoozebwa nti ebyuma bino abazigu be bakozesezza okumenya amaka g'omwami wa Kabaka ow'essaza Busujju Kasujju Kajingo byekwaso Kaberengo owookubiri. Bino nno bye bazudde kwe kuli obuuma obwaweesebwa nga bwefaananyiriza ebisumuluzo n'obuuma obulala obwogi ennyo ng'era mu nsawo eno musangiddwamu ekitabo eky'exercise book nga kiwandiikiddwako amateeka nga bw'ogasoma galambika ebyo abazigu bano bye balina okugoberera nga banaakola obulumbaganyi bwonna nga bino bisangiddwa nga byasuuliddwa mu kasaka akali okumpi n'amaka ga Kasujju. Abatuuze mu kitundu kino nga bakulembeddwamu nnyini ntebe wa Town Council y'Ezigoti Muhammad Bule balajanya olw'ebyokwerinda ebiri yegeyege mu kitundu kyabwe era bawanjagidde bekikwatako badduukirire nga kati kumpi buli mwezi wabaawo obunyazi obw'amaanyi obukolebwa mu Town Council eno. Gisuubiramu n'olwekyo tusaba poliisi n'abakulu abali mu layini eyo babeere nga balina kye bakolawo batukakasa nti sifa abasembayo okubeewala ne we tubeera nga tulina obuzibu obusemberedde okubeera we butyo kitegeeza nti abantu tebalina ke bayinza kuba nga basigaza era tukakasa nti engeri gye batandikidde mu kubeera nga babba abanene kuba kati kuno okubba mu wiiki eno emu yokka bakafuna okubba kwa mirundi 3 ate era nga kwonna kwa kuyingirira abantu ne babeera nga babatiisatiisa obatema nga babatwalako ssente n'ebyabwe. Musaza Buddu omukulu w'ekika ky'Emmamba omutakandiira mu birugabunga mu biruziikwa owookuna alonze olukiiko olujja olugenda okukumaakuma abazzukulu ba Gabunga mu ssaza Buddu era n'asaba bannabuddu bakulize abaana mu mpisa n'eddiini. Jjajja Gabunga omutaka mu biruziikwa asinzidde ku Laston Gardens ekijja bwemi mu kibuga Masaka ku ntujja ey'abazzukulu ba Gabunga mu Buddu era alonze Galiwango Godfrey nga kati ye mubaka we mu ssaza Buddu azze mu bigere bya Ssaalongo John Jones Sserwanga yakuze ng'ono amufudde omuwi w'amagezi ow'ekika ky'Emmamba ate Mulindu Emmanuel n'alondebwa okuba omumyuka w'omubaka wa Gabunga mu Buddu ate ku by'amawulire Nsubuga Muzaffalu e Kalungu mu Buddu yalondeddwa. Jjajja Gabunga era alagidde olukiiko luno lukkirire wansi mu magombolola lulondereyo abantu abanaakumaakuma n'okukunga ab'Emmamba era asabye abazzukulu okuleeta abaana mu nkiiko z'ekika.
Jjajja Gabunga mu kukyala kwe Buddu kwamazeeko ennaku 3 yasembyeyo ng'alambula abazzukulu be mu kibuga Masaka nga yalambudde essomero lya Lewis Junior Primary School mu Nnyendo erya muzzukulu we Ssaalongo Sserwanja Leonard n'amwebaza olw'okukola obulungi mu bigezo by'ekibiina ekyomusanvu nga ba Lewis bano bafunye first grade 1997 ekisanyusizza ennyo Jjajja Gabunga era n'akyalako ne ku woteri ya muzzukulu we Mulindwa Henry. Omutaka Mukuye Ndiwalana Kiwanuka nga ye kalondoozi w'ennono mu kika ky'Emmamba asinzidde wano n'alabula abazzukulu abatyoboola ennono n'ebyobuwangwa eby'ebika byabwe oluusi ne bawunzika nga bafunye ebizibu. Waliwo bannaffe abamu bannyinaffe baganda baffe abagamba nti balabye omusana n'addira ekifundikwa kye baamuwa n'akitwala n'akola ki n'akigabira eri ne bakyokya oba ye kennyini n'akyokya. Bwe tugenda okugenda mu maaso eyo era tebatera kumaliriza bulungi. N'olwekyo bw'obanga gw'ogamba nti walaba omusana nze ngaali kalondoozi w'ennono wate ekifundikwa ekyo kinzirize wakiri kyetikke okiddize jjajjaawo Gabunga yajja kulaba gw'anaakiwa tokyokya kubanga kirina ebigendererwa byakyo. Oyinza okuba nga gwewasikira oyo yasikira abantu 16 abali emabega. Bazzukulu ba Gabunga mu Buddu nga bakulembeddwamu Ssaalongo Sserwanja Leonard ne Henry Mulinde n'abalala beeyamye okukwatirako ekika kyabwe eky'Emmamba okufunira Jjajja Gabunga entambula ng'okukyala kwa Jjajja Gabunga mu Buddu awerekeddwako Katikkiro w'ekika ky'Emmamba Mulindwa Luyombo Kagenda n'ab'amasiga n'olukiiko olufuzi olw'ekika ky'Emmamba. Omubaka omukyala wa Masaka City mu Parliament Juliet Kakande Nakabuye ng'obukojja bwe bwa Mmamba nga kitegeeza nti mujjwa mu b'Emmamba asinzidde ku mukolo guno n'asaba abazzukulu bafeeyo okugendanga ku butaka bw'ebika byabwe bongere okumanya ebikwata ku nnono zaabwe. Jjajja nkwebaza omulimu guno gw'okoze okutambula okujja n'osisinkana abazzukulu eno gye bali kubanga abantu bangi baba n'ennyonta ey'okulaba naye ng'ate bangi balina okutegeezebwa ku mikolo nga bwe giti kwe tulina okubategeereza nti ennyonta muba nayo naye ate n'obuvunaanyizibwa omusanga gy'ali tuba tubukola ki tubuyina. Eggwanga lyaffe ne bannyabo liddiridde nnyo abantu obutamanya buvunaanyizibwa bwabwe ne balowooza nti ebitongole byabwe institutions nga enzikiriza ebika byabwe nti byo bye birina okubanoonya so bo obikola ki. Mu ssaza Busiro poliisi mu Kampala n'emiriraano etandise okunoonyereza ku ngeri omutuuze ku kyalo Namagoma bba ekisangibwa mu Town Council y'Ekyengera gye yatemuddwamu omulambo gwe ne gusuulibwa ku kkubo. Byamukama Saamiyo nga mutuuze ku kyalo Namagoma bba mu Town Council y'Ekyengera yatemuddwa abantu abatannategerekeka mu kiro ekikeesezza olwaleero. Okunoonyerezwa okwakakolebwawo okulaga nti omugenzi Byamukama Saamiyo yafunye essimu okuva eri mukyala we Suzani ng'amutegeeza ku by'okuzza abaana ku ssomero kyokka n'ataddamu kumuwuliza omuyiggo ne gutandika. Amyuka ayogerera poliisi mu Kampala n'emiriraano Luka Osigire ategeezezza bannamawulire ku kitebe kya poliisi ekikulu Naggulu ti waliwo ekifo ekisanyukirwamu ku kyalo okwabadde ettemu lino ekiggaddwa era nga waliwo abavubuka abakwatiddwa okuyambako poliisi mu kunoonyereza kwayo. Ebyo nga bikyalawo poliisi ewandege yekutta abantu 2 abagambibwa okunyagira ensimbi ku pikipiki mu kibuga ekikulu Kampala nga bano gye buvuddeko babba abasuubuzi okuva mu disitulikiti y'Ekisolo ne bakuuliita n'edola za Amerika $886. Obunyazi buno bwali ku nkulungo eya Pride Theatre mu Kampala. Abakwate kuliko Palaso n'Embaziira abatuuze ku kyalo kisingire ekisangibwa ku luguudo lw'Esalaama nga bano balabiddwako mu butambi bwa poliisi nga bakutta amajambiya ge bakozesezza okunyaga ensimbi ku musuubuzi. An investigation revealed that Mr. Geoffrey had received the money from one Mr. Muhire Ronald, a 25 years of age individual from Kisoro district. With the intention of exchanging it in Chikubo for business transaction, in Kampala via Gateway at about 8 a.m. The victim is alleged to have been trailed and attacked around the Pride Theatre.
Musaza Kyaddondo Ssettendekero wa Makerere aliko abamu ku bakenkufu bawadde ebitiibwa eby'enjawulo n'okubasiima olw'obuweereza bwabwe ng'ebimu ku bikujjuko eby'amatikkira ag'omulundi ogw'ensanvu aga Ssettendekero ono. Abasiimiddwa kwe kuli ne Profesa Davis Serwadda ne Profesa Philippa Musoke nga bano baweereddwa ebitiibwa n'engula ez'enjawulo olw'obuweereza bwe bamaze nga batambuza mu kutumbula ebyenjigiriza n'okunoonyereza mu Ssettendekero Makerere. Abalala kuliko Profesa Moses Robert Kamya ne Profesa Roda Wanyenze okuva mu bbanguliro ly'abasawo nga bano basiimiddwa olw'okuba abanoonyereza era abafulumizza ebiwandiiko eby'enjawulo ku binoonyerezeddwako abasinze mu Ssettendekero Makerere. Bw'abadde ng'akulembeddemu amatikkira ga Yunivasite ya Makerere ag'omulundi ogw'ensanvu agatandise olwaleero, amyuka Ssenkulu wa Makerere Profesa Balunabba Nawangwe agambye nti Makerere yatonzeewo enkola ey'okusiima abanoonyereza abasukkulumye ku balala n'ekigendererwa eky'okutuukiriza ebirooto ebya Yunivasite eby'emyaka 5 eby'okutumbula eby'okunoonyereza Makerere okugifuula Yunivasite esinga mu nsonga eno mu Afirika yonna. Graduation Day is the most important and the most memorable day in the life of any scholar. It is the only license for which a person spends 3 to 6 years in the field before qualifying for it. Indeed, it is not only a license to succeed in life, it is a license and a privilege to serve humanity. You have worked hard to get a degree or diploma from one of the best universities in the world. This is a license for you to succeed in whatever you choose to do in your life career. But always remember that success will only come with discipline and hard work, while honoring your parents and fearing God. Shortly, you'll become an alumnus of this great institution. Cherish the knowledge and experiences you have collected while here. But remember that learning never ends. Our gates remain open for you if you wish to pursue higher degrees. Mu balala abasiimiddwa n'ekitiibwa ekya honorary degree mwe muli Profesa Leif Abrahamson ng'ono anoonyereza ku by'okubala wamu n'omulamuzi owa kkooti ejulirwamu Frederick Martin Stephen Egonda Ntende, omukugu mu by'amateeka saako Ambassador Betty Atuko Yera Bigombe. Ku lw'abanne Profesa Leif Abrahamson yeebazizza Yunivasite ya Makerere olw'okusiima emirimu gye bakola mu buweereza obutali bumu. Mu matikkira g'olwaleero abayizi okuva mu mabanguliro 3 okuli abakuguse mu by'amateeka, abakuguse mu science ow'obutonde saako n'abo abakuguse mu busawo n'obujjanjabi ku bbanguliro era health sciences be batikkiddwa. Abayizi 1,123 be basuubira okutikkirwa mu matikkira gano agagenda okukulungula ennaku 5. Nga tukyali mu ssaza Kyaddondo, Ssaabagunjuzi w'ekisaakaate eky'amaama Nnaabagereka mu nnabyanjigiriza era omukiise mu lukiiko lwa Buganda olukulu Oweekitiibwa Dr. Rashid Lukwago asabye abazadde obutakambuwalira baana wabula bateese nabo yadde nga bagudde ebigezo. Oweekitiibwa Dr. Rashid Lukwago bino abyogedde akulembeddemu ekibinja ky'essomero lye erya Inspire Nursery and Primary School we babadde mu kuggalawo omwoleso ogw'ekibiina ky'olulimi Oluganda mu Bwakabaka ogwa Nange Kansome ogwasoose nga gwakomekerezeddwa eggulo mu lubiri lwa Beene Mmengo. Abantu bazze ate mu kujja kwabwe bafaayo okumanya. Omanyi abantu abamu balina endowooza nti ngenda bugenze kufuna basale kukola kino ne si ensonga yokka. Wabaawo ebintu bingi kati nga ku mmeeza yaffe wadde tuli ba primary naye ng'omwana yafunye second grade oli agamba kamuze wange alina kuba first. Kati ekyo kyokka kireetera omuzadde okumuwabula ati omwana aba ayise leka kumenya bwongo bwa mwana. Ne bw'ayitira mu grade ya 3 osobola okumuyamba. Amasomero mangi nnyo gazzaamu abaana kikyamu naddala omwana ng'ayise. Ekyokubiri abazadde batuuse okumanya nti okwogeraganya kikulu nti omuntu bw'oba ofunye akasente ka requirements ojangu oyogere n'ekyemu mwogere nga bazze twogera ekintu ne kitambula so si kudduka budduse nti endagaano bw'ogikuuma mpa mmeka 4 nja kuwa mmeka 5 nsasula emirundi emeka 2 bw'otuukiriza. Omwoleso gw'ekibiina ky'olulimi Oluganda mu Bwakabaka ogwa Nange Kansome ogwasoose gwakomekerezeddwa eggulo mu lubiri lwa Beene Mmengo era abamu ku boolesezza bagamba nti baganyuddwamu nnyo. Erinnya lyange nze Destiny Nakalembe okuva ku International Paramedical and Nursing Schools Maya. Njagala okwebaza Obwakabaka olw'omwoleso guno n'okutuwa omukisa okwetaba mu mwoleso guno. Ffe nga aba International Paramedical and Nursing Schools Maya tusiimye nnyo kubanga tusobodde okutuuka eri ku bazadde baffe nabo okufuna omukisa okujja ne tubannyonnyola
okukola ebikwatagana ku by'obusawo era tusaba Obuganda emyoloso nga gino gyeyongere nga bulijjo. Atwire Eugene yenza akiikiridde Ligasa Senior Secondary School mu mwoleso guno tufunyeemu abayizi era tusiimye nnyo Obwakabaka bwa Buganda n'olulala bategeka bwe batyo buli kimu kibadde kirungi ate ekirala ngezaako n'okuyita amasomero amalala gatasobodde kujja ku luno olulala gajje kubanga ffe tufunyeemu nga Ligasa Senior Secondary School. Akolanga nyini ntebe ow'ekibiina ky'olulimi Oluganda Grace Nansubuga agambye nti kaakana amaanyi bagolesezza omwoleso ogwokubiri ogugenda okubumbugira mu bbendobendo ly'e Masaka ennyendo mu kisaawe ky'e Kasana mu Masaka City mu ssaza Buddu ogutandika nga 2 okutuuka nga 4 omwezi ogwokubiri. Abazadde bonna ab'omu Nnyendo Masaka mwena abaliraanyaawo Kyali Mukungwe mwena tubakunga bannange ne besoogedde mujje tubeerewo mu mwoleso bannange temubeereyo nga munoonya amasomero ge mwandyagadde okuteekamu abaana bammwe ku ssente ensaamusaamu ate amasomero g'ogenda okutuukako olabire eddala ki kye weetaaga omwana wo afune ki kye wandyagalizza omwana wo bw'onootuuka ali n'oyogera nabo bajja kutegeera buli ky'oyagala. Twebaza bannaffe aba BFCU abatuvujjira abavujjirizi baffe abo ate nga namwe era abantu mbakunga bwe munajja mu mwoleso guno ng'abazadde mujja kusobola okusinkana abavujjirizi baffe aba DFCU. Mu ssaza Mawogola ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo ekyayunula batandise okuddaabiriza enguudo 2 okuli oluva e Ssembabule okudda e Gomba n'oluva e Ssembabule okudda e Masaka oluvannyuma lw'emmotoka ebyetisi by'ebyamaguzi okuleka nga bizoonoonye. Enguudo zino kinajjukirwa nti zaayonooneka oluvannyuma lw'olutindo okumugga Katonga okugwamu gye buvuddeko olwo gavumenti n'eragira abaali bakozesa oluguudo Mwasanjala oluva e Kampala okudda e Masaka okuyita mu nguudo endala omuli n'oluyita Empigi okuyita e Gomba Ssembabule okusobola okutuuka e Masaka. Bw'abadde ng'alambula omulimu ogukolebwa omuli n'okuddaabiriza n'okuziba ebinnya nnyini ntebe ow'ekibuga eky'e Ssembabule Judy Kasekende yeebazizza abayunula olw'okusitukiramu ne baanukula omulanga gw'abantu kubanga ekkubo libadde lyonoonese nnyo. Twebaza at least oluguudo luno lusangiddwa nga lwakolebwa Katonga weyaakira kubanga terukolwanga ate nakyo kyali kigenda kuba kizibu nnyo eri ekitundu n'abatambula neera waliwo ewamu nga weetaaga okwongera okulongoosa okusingako awo kasuubire nti bayinginiya baffe abavunaanyizibwa ku nsonga eyo Ministry of Works bagenda kikolako nti bakozeko sport areas obutonotono